ebyakulira ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine okwezooba ne poliisi kirabika bizzeemu okutojjera. Awo olunaku olwaleero lwe babadde balina okutandika tuwa yaabwe ey'okubiri era nga babadde balina agitandikira Kamuli. Naye ate ekiri e Kamuli kisa kinegula. Okusinziira ku mbeera evaayo eraga nti emmundu, emiggo, teargas abalinze. Ebyo n'ebikirawo byogeredde ku mukutu Viki exclusive. Agangenze wansaleko gye tukobaza okubeera nga wasubscribinga ku mukutu guno ate nabakubeera nga osubscribinga ngamba nti osubwa era subscribe. Akaddako nyambo kanzigire mu kigambo personalize okanterem all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'emboozi zaffe zonna ze tuba tutaddeyo ate mukadde. Video gimpereka like Bojiwa kaleko bojiwadde omuliro okutuuka neko yenna gwetanaba kubanga ate etuukako n'asobola okubeera nga ate emboozi eno ajota buliro. Once again nze Wansaleke Joel ntudde okulwa munnange Viki atasobodde kubeerawo okutuusaako mbeera nga bwetambula. Kakati olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 ekibiina ki National Unity Platform lwe lunaku lwe kyasalawo kiddemu kikole tuwa ey'okubiri. Mujjukira omwaka oguwedde Bobi Wine ne bannakibiina ki National Unity Platform batambula nga batalaga eggwanga okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nti akulembera si ye yawangula era nga balinga abagamba abantu basitukiremu babeeko ne kye bakola basobole okubeera nga ate bakyusa obukulembeze oba basobole okubanja obuwanguzi bwabwe. Kutuwa ewedde bakola bulungi era poliisi yabatataganyamu katono nnyo naddala we baalinoza saidi ze Kabaale we walimuko naye ate ebitundu ebyenjawulo byonna gye batambula Mbalala, Jinja, Lukunjiri byonna gye bagenda batambula bulungi awatali kubeera nti baali balwanagana ne poliisi. Naye ate ku mulundi guno poliisi yasoose balabula ne bagamba nti enkuŋŋaana zaabwe tezikirizibwa akadde kano. Kyokka ate olunaku olwaleero nga 22 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 babadde balina okutandika tuwa ey'okubiri nga bagitandikira mu disitulikiti y'e Kamuli eri mu Busoga. Naye ate okusinziira ku Bobi Wine agamba nti amagye, military, poliisi byonna byayiriddwa dda mu kifo awagenda okubeera olukuŋŋaana. Ngenda kusomera obubaka bwa Bobi Wine nga bwabulambise ku mukutu gwe ogwa Facebook. Agambye nti the cowardly regime has deployed the police and the military at the venue where we are meant to meet with our people in Kamuli. Agamba nti abanjiyite ntya abakulembeze abatiitiizi oba obukulembeze obutiitizi oba gavumenti eno eriko entiitiizi yamaze dda okusindika poliisi kwosa ne military mu kifo we babadde bagenda okusisinkanira abantu baabwe mu disitulikiti y'e Kamuli olunaku olwaleero. Owulira military ne poliisi ng'omanya mu kifo waliwo emmundu, waliwo kibooko, waliwo ensambagere, waliwo teargas. Oba okitegeera? They have blocked tents and our public address system from being set. Agamba nti balemesezza okuzimbawo tents kwosa n'okussaawo system oba emizindaalo kwe babadde bagenda okwogerera n'abantu baabwe. Ayongeddeyo n'agamba nti they have so far arrested over 20 comrades including part of our advance team and some journalists. Agamba nti bakutte dda oba bamaze dda okuyoola abantu abasoba mu 20 nga kuno kuliko bannaabwe bali mu banankyukakyuka, kuliko abamu ku bakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform kwosa ne bannamawulire. They are being held at Kamuli Central Police Station era nti bano bamaze okubeera nga ate baterekebwa ku poliisi ya Kamuli Central Police. We bali awo oba giyite Kamuli CPS bali awo we basobodde okubeera nga ate babakuumira. Whereas we notified the police
and fulfilled every lawful requirement, they have immediately started frustrating our invade. Yagamba newankubadde bategeeza police era ne batuukiriza ebyo byonna bye bali bateekeddwa okubeera nti batuukiriza okukola olukuŋŋaana luno, naye ate poliisi etandikiddewo era okubalaga nti ejja bakyaya oba okubakesa oba okubalemesa okubeera ng'ate bakuba enkuŋŋaana zino. Wansi wano n'ateekako resist impunity Uganda, ekyo sijja kivunula. Free Uganda nakyo sigenda kubanga ate nkivunula. Viki exclusive gwe mukutu ko oli agangenze wansaleko ejo ntudde kulwa munange Viki. Embeera bwetu bwetambula ebifaanyi byolengera ku screen wo byebimu ebiraga embeera nga bweri ekamuli. Katulinde tulabe oba omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform anaasobola ate okutuuka mu district ye Kamuli, oba olukuŋŋaana luno lunaasobola okubeera ng'ate lugendera ddala mu maaso. Naye ate w'ojjukira kutuwa eri eyasooka yali peaceful, tewaali buzibu bwonna. Era tewaali nnyo kubeera nti waliwo nnyo okusika omuguwa ne poliisi. Tekyaliwo nnyo. Naye ate ku mulundi guno we batandikidde okufuna obutakkaanya ne poliisi ya Uganda. Ngenda kubeera nga nkuyisaako mu bitundu bye babadde balina okubeera ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno babadde balina bbeera Kamuli, 23 babeere Mayuge bakyali mu Busoga, 24 babeere Epalisa, 25 babeere Etororo, Mityana nga 27, Mukono nga 28, Masaka nga 29, Kyotera nga 3, Bukoma Nsimbi nga 3 mulumu, Olwonga lumu ne wabeera Blank nga 2 ne wabeera Blank, Nenga 3 ne wabeera Blank. Ne bagamba nti nga nnya omwezi ogw'omukaaga bagenda kubeera Masindi, Pakwaki bajja nga 5, Zombo mubalinde nga 6, Kiboko mubalinde nga 7, 8 bagenda Wummulamu, ab'Essembabule ndowooza nammwe mubalinde nga 10, ab'Ekiruhura nammwe bajja nga 11, 12 bagenda bbeera Bushenyi, Lukunjiri egenda kuumba nga 13, 14, 15, 17, 18 bawummulemu, Gulu nga 19 bajja, 2 Padil bajja, Kitugumu nga 21 olwo basobole okubeera nga ate bawunzika tuwa eno ey'okubiri. Bwetyo embeera bweri saidize ye Kamuli, katulinde tulabe ekiki kinadira era ngenda kubeerawo nzije mbikutuuseeko nga bwe biri. Agangenze wansaleko gye tukebaza okubeera nga wasubscribinga ku mukutu, atana bakubeera nga osubscribinga ngamba nti osuba ebintu nga bino era keerako osubscribinge osobole okubeera nti tosubwa updates mu ggwanga Uganda kwosa n'ebitundu eby'enjawulo. Tusingane mu updates eziddako. Mweraba.